nze ngamba empisa z'omuntu kikulu nnyo tetujja genda nnyo in details naye empisa z'omuntu kikulu nnyo empisa ziragawa gye wakola ki gye wakulira so munaffe omu bye yakola ate si byandibadde alina okukola ki okukola tetuganye nti no ekintu kibeerawo era kubeerako ono asinga ono takola ki ono tasinga naye ate tekyetaagisa kusiiwuuka mpisa kuva ku mulamwa ogenda ate okole ebintu ebigenda okwesittaza abantu. Okay, Senga tukwaniriza news UG abantu soko babuulire tuliriddawo wano. Tuli mulago wano kubbiri nga ku kyaki ya Kapande otusangibwa. Wasangibwa abakyala abanyirira abalina ebirungo. So naye oba oyitaaga ebirungo naawe edduka Zambiro ojje weefunira ate ebirungi ofune essanyu ly'amakaago. Senga nannyini ebirungo Senga waba Celebu tuba tuyingiddewo n'emboozi yonna gy'osinga okwagala okuwulira. Microphone eno sebe picking. Senga tugende maaso. Kakati ensonga eziriwo tulina ekibindabinda ekimaze weeks nga 2 emabega ekitadde abantu ku bunkenke ono yasinga era nga twala press conference yasooka omuyimbi omu yasiiwuka empisa najja nebbaaga ku meeza awo eriko ebigambo ebitategerekeka oba ekyandiyise ebyobuwemu eri ate nga TV ezimu zaali live era abantu aba bulijjo n'abo abaali bazaawo ne beemulugunya ku mwana muwala Sheebah kyeyakola era oluvannyuma lw'okuswala nga bamubuuza ebibuuzo oba ne bamugamba nti kyasobola nakyatasobola kukola n'alekawo microphone n'agisulawo n'agenda. So nga wetudda ku mikutu gya social medias omwana muwala Sheebah ye yeewaanisa kuba asinga muno ebyobugagga asula muyenga asula mu kalina ono apangisa abeera kyanja. Anyway si byangu kubanga ate bonna abeeriko bakazi n'abakazi. Nze ngamba empisa z'omuntu kikulu nnyo tetujja genda nnyo in details naye empisa z'omuntu kikulu nnyo empisa ziragawa gye wakola ki gye wakulira so munaffe omu bye yakola ate si byandibadde alina okukola ki okukola tetuganye nti no ekintu kibeerawo era kubeerako ono asinga ono takola ki ono tasinga naye ate tekyetaagisa kusiiwuuka mpisa kuva ku mulamwa ogenda ate okole ebintu ebigenda okwesittaza abantu okitegeera olina okusigala ng'oli ggwe olina okusigala nga wekkiririzaamu olina okusigala ng'ogamba nti nkola ki nsobola okitegeera kubanga omuntu gw'oli naye munnayuganda muno kala y'emu ate mukyala kati ki ekiba kikukankanya tewali kiba kikukankanya ate mu kutangaazamu nti kino tekyali about ku byabugagga tekiri about ku byabugagga it's all about music kitegeera music ani asinga so buli omu alina abawagizi be buli omu ayina omukisa gwe yes omukisa teguweta koona okitegeera Sheebah jabeera n'ababe Sinda jabeera n'ababe so gwesaba mukama akwongera abawagizi naye saba mukama akwongera abawagizi gemaanyi go ng'ogenda okukola ki okubeera nago nze kyeŋŋamba naye ng'ate okubeerawo nti noove mu buntu gwe ng'omuntu otandika ate kuwalampa biri bitakukwatako nze nga tebikola ki tebigasa saba mukama kowoola abantu nti bannaye mujje mumpagire Sheebah nze ndi eno Sindi nze ndi eno amaanyi mugakole ki mugalage. Sheebah yavaayo n'agamba nti ye weba twogera ku bika bya simu ye iPhone Sindi ye Nokia yaggwako dda takyali ku mulembe anti kaakati amalala mangi waliwo awali amalala kati oyinza ye essaawa ezo kyalina okukola ki okwogera kubanga wuya muli kyakola ki kyawulira okitegeera naye ng'ate ebiseera bituuka ekyo nekikola ki nekiggwawo so buli kintu kiba n'ekiseera. Sheebah abangi bagamba nti w'amazina aye wetudda mu live performance Sindi amukira era Sindi
y'omu gwe bagamba nti waba kuta akazindalo ku live akuba omuziki nawe n'ogamba nti mwana muwala okooka. So abantu bali awo bagamba nti mwana muwala Sheebah yandidduka nga akayimba ennyimba bbiri nga omukyala mukunkumudde. Nze ebyo ebyokuyimba nti oba nakuba live oba notakuba live sijja biyingiramu nnyo kubanga nange banteeka ku stage sikola ki sibisobola. So nze buli omu nsiima omulimu gwakoze era buli omu kyasobola okukola nze nkola ki nkisiima kubanga kyakola ki kyasobola. Ate engalo zino tezenkanankana kitegeeza ku bantu abo ebyako kulina obbeerako omwakola ki asinga okitegeera. Naye ate oyinza okunsinga mu kino nze nekusinga mu kino engalo zino zikola ki tezenkanankana. So nze mmanyi buli omu waakabi mu mbeera ye. Nga gwe omuwagizi era nga gwe Senga w'abayimbi mu ggwanga lino Uganda, music ow'entalo ono alina kyagatta ku bayimbi oba mu ndongo eno? Abasinga bamukola nga oba akoze gundi tukiyite ki ng'ayagala kufuna kukwata bwongo bw'abantu bonna bakole ki badde ku ye okitegeera. Abasinga bayitiraawo okusobola okufuna following ennene obuwagizi obwaki obw'amaanyi naye ng'ate we tudda mu buntu entalo si nnungi. Lwakuba bazikozesa bakole ki bayitireyo naye ate nga we tudda mu mazima entalo si nnungi era nze siziwagira. Bugambo ki obuwa abeeri abakugoberera abakusanga ku mikutu ki abaagala eddagala? Nze abangoberera mbagamba kimu mwongere kugoberera Senga ba Celebu. Oli kuki ku mikutu ki? So TikTok Senga ba Celebu, YouTube Mabilize Herbal Products, ojja kunsanga ku Senga w'ensonga live. Ndi ku mikutu mingi nnyo kimyanso 256 yonna yonna gwe buli wosanga gendayo ng'osubscribinga ng'osharinga sharinga okitegeera. Wano ojja okujja obujjanjabi obutuufu obutaliko kubuusabuusibwa. Muntu agenda okujjanjaba ogambe nti omukazi oyo yanzijjanjaba nawona. Nze nali ngenda eddakiika 2 naye kati nkuba ssaawa 2 namba nga ndi mu kisaawe entabula ki kyuma okitegeera. Ebyo byonna byonna ojja bisanga wano kati gwe ngoberera ku lw'ebirungi bye nnina okitegeera kubanga ate nina bingi ebikola ki tebinzigwako nze kubuulira. Abaami beevuma nnyo nti abakyala babayingira nga bakalu bamuseerezaako kiri kitya ne babawandayo amalusu. Mujje mufune kamuseereza mukyala aseerere. Bw'agaana okuseerera neebuuka alina okuseerera alina okufuna amazzi okitegeera. Byonna ebintu ebyo kati kano kamuseereza kakuyambako wali eri nga tonaba kukola ki kumuyingira nga tanaba nafuna mazzi bulungi. Naye bw'okozesa kamuseereza nakozesa n'eddagala ly'amazzi ojja kubeera awo nga n'amalusu go gawulira mu kamwa. Naye eri omusajja abeera n'omukazi maama nga bukasaya n'abeera ng'anywa amazzi biseera ng'ayagala kufuna ki malusu awulira emimiro gimukazi talina kyawandayo mukazi tasobola muyingira nga takoze eki nga tayambadde. N'oyambala akapiira ne kayulika lwa mukazi buki bukalu. So mukwano gwange ebyo byonna ife tubifuniranga eddagala. Wano waliwo abakugu wojje wange amaanyi ne gakubula mukwano mba sitegeera gwe bawafiirwako ki simanyi naye nga eddagala olyo weeriri wano ewakakande ku 2 bw'otuuka bw'oti ku lawundi y'okubiri gyesigwe kuba 107004 737 714 eri ku WhatsApp eyo osobola okunfuna 0773 33951. Eyo nayo namba yange ya M10 eyitamu bulungi. Kuba essimu nnyonnyola ensonga zo nkunnyonnyole okenkuke ate nkujjanjabe. Tojja kuddamu kukaaba ojja kuvaawo mukwano nga n'ebigere bikuli mu nsawo wooti nga bannange nkoze eki mponye. Tweyanza nnyo kale ba mikwano. Tweyanze.